tosobola kubanga ku TikTok gwe la choice ku Instagram gwe orange 2 ku Snapchat gwe lazolio yep. ku Facebook gwe alinda 2 gwani mobile money erinnya lyo liri mu enamba ndala ne mobile money ne mundala namba eri manya malala mobile money manya malala account ku Snapchat manya malala social media handles izo nati kuliko eriko kifaananyi kye ngate simu yayi ngali legit ebisinga babikola oba na kusaaga bobo manyi byokola biri legit lwaki otekayo kifaananyi kyo okitegeera ndowooza ate njala mukimanye nti kati all over the world abaana bato banoga sente zitamanyiddwa bungi ku social media platforms zaabwe muyigo kozesa amanya gammwe kati bwe mba nkunoonya nga njalobera influencer w'abavandimwe Kanivu nkufuna ntya every social media account linnya lya njawulo okitegeera wali watuga nti waliwo n'abateekako obugatto nga DP anti osanga ku TikTok nga kuliko akagatto ku Snapchat kuliko ente ku Facebook kuliko pilo ku Twitter kuliko oba akabwa you get it kati identity yentufu yeriwa ngate nkusesaaki nga sigamba nti nno nti muyaye no babikola they are not serious with their socials nebirala osanga omuntu nga atudde ku boda ali mu kuweereza WhatsApp message achatinga akozesa n'emikono ebiri nga boda bwe kuba hamp I can assure you tasigalawo abuuka n'agweri kiringa ngo obeera otya ng'otambula ekiro ng'omuntu akuvaako emabega n'otabeera suspicious wekengera olina okwekengera lwakyangoberera okitegeera navaako wano ekiro ndaba kapiki nga waliwo ngambye embwembwa zitubanja akabwa ke bateekako kababanja embwembwa zibabanja okwegamba anyway navaako wano ku piki ekiro waliwo gwenda bashila angambye oba ye he or she I don't know mbwali US waliwo gwenda bye Uganda ali Zambia kwegamba mbegayiridde mu getting serious with your lives mu getting serious kamba buli kati batuba tusaba visa kati nga America ba oyino ba wa social media handles zo alabe muntu kigwe tusindike wa yes ate no sanga omuntu ono nga ina ba following nene nenga gitwala lightly okitegeera ndoza so mutwala obulamu bwammwe nyine ebintu byenzudde ku nsi kuno oba kukula oba experience oba exposure oba I don't know mbiraba nnyo mu baana abatonga kyakola but sometimes you must mentor them you must guide them ng'olumu emyaka gye gibatawaanya olumu influence kale twebaza Katonda olw'obulamu olw'ekirabo ky'obulamu guno omwaka nze sigulabanga ku speed okudduka engeri kusem twali twakagutandika wano ekirala okulonda kwa 2021 kulinganga okwaliwo 2 years ago kulungu wabadde wujjo yes ne kati tuli emyaka 5 gikoze eki giweddeko naye bw'oba oli mulamu olunaku lwaleero kyekirabo ekisinga obukulu Christmas bwe yanyumidde tubeebalizaako waliwo family ya perishinze mu accident musajja bamuyita Nuwagaba Ivan ne mukyala we ne muganda we n'abaana baabwe bana bonna twali 7 people none survived and I can assure you chances are 90% nti badde reckless Kananura wa traffic yatugambye nti akabenje first of all kagudde sawa 10:00 kumacha nga bucha oba yadde yebase but number 2 okusinzira ku Kananura aga nti yabadde ayisa oluseregende lw'emmotoka kwe kwambalagana nene yabaddeja motoka nga ziri mu line nyingi yenadde n'okuziyisa n'asanga yeri nze mbirivinga accidents za 95% ku accident ezigwa mu Uganda zigwa lwa kuvugisa kimama gwavuga n'abalala kunguline gwanga eryaffe lyetaagamu essala zokka tezinza terera gwanga lino basi ezo zirabe zigenda e Rwanda driver wa basi waba agivuga nga ava wano ng'agenda e Rwanda tasiba lukoba abeera ku simu naye bw'atuuka ku booda ya Rwanda ne Uganda n'akulosinga Gatuna ng'asiba olukoba taddamu kukwata simu eno bakambwe kubanga akimanyi nti e Rwanda there is a price to pay nga togondedde mateeka there is a price to pay yes. As long as abantu bazza emisango nga tewali bibonerezo continuously bajja bikola
kiringanga n'abaana betuyina nabadde ku Serena when I think Thursday over nabadde nyina omuntu gwengenza okusinkanayo nensangayo omukyala mukwano gwange actually sina mukyala muwala nga ino omwana messinza up Serena yonna mwana muto fujja alikoze bukimaya Charles nanga misaga shumba this boy is stubborn. He's a stubborn boy. Nemugamba come again. The boy is stubborn. As a parent, what have you done about it? Nagamba omwana wali stubborn. Akana no bokalaba ka myaka 3. Kati nkudde Serena yonna. Kagala kuita madirisa. Awulira? Kino nkibagamba abazadde. Omwana tebamusaba, omwana bamu ordaringa. Omwana, that's powerful. Jeez. Omwana tomusaba, nsaba onkolere kino. Tekiriyo. Eryo sifuga B. Efuga biferi ba kitaffe ewaka bayitangayo wasavimbi. Savimbi oli musajja oli omukamu. Yes. When you give children unlimited liberties, you pay a price. Bowa abane dembe erisukkiridde okisasulira. Nze Gashumba sisobola kusaba mulenge oba lwabugiri. It's impossible. My word is the law. As long as you live in my house, nsasula amasanyalaze, nsasula medical insurance yonkwambaza, mu nyumba wange tewali democracy kubanga kumwe tewali yanonda. Muli wano by the grace of God. Okitegedde? Sisobola kwegeya mulenge. Mulenge bambi twala yekikopo ekyo. Mulenge bambi genda webake. No. Lindako. Mulenge bwadde asoma. Mulenge must go to bed at 9 p.m. Must. Tekiri subject to debate. Mulenge alina okulaba amawulire g'essaawa emu. Omwana alina okubeera all around amanyi bigenda maaso. Mu holiday ali free. Azannya akole buli kintu kyonna. Naye okusoma kasa kutandika bwe pa 9. Omwana mwina bakuzanga mbwa. Mwabamanyi mu embwa zigira kubiragira. Embwa bagiga nti sit. Etula. Up. Bokimanyize kikola. Embwa bagiga nti sit. In training. Ovuge muloka n'ogenda ekansanga n'ogisanga wagigambye nga tevuddeyo. Embwa bogi training nti edira mu suwani ya blue terira munda. Abane balina okuba. Ngaluwache. All over the kibadde. Bana abantu bonna be mwegomba bayita mu tanulu. N'ogenda mu maka g'omuntu. Mama mwana gambo yentebe ya mwana. Waliwo amaka ge nagendamu namalamu eddakiika 5 n'enfuluma. Mbera kumala musaawa kana yalika ku byengolo. Nga kiki? Omwana abula kumpita ku mutwe. Ketala. Ukitegedde? Boba eddembe liyitidde oba ono. You pay price. Akakya amamera. Bogeza okukagolola kamenyeka. Bw'otayamba mwana ensi ejja mugunjula ng'ali mu upper prison ng'ali butabika mu kunywa enjaga. Kisoboka. Nze nzijukira bulungi abaana nga bakyali awaka bashira abo. Banabukeera nga babeera ne holiday lwe bawumudde ku Friday, holiday gwako weekend. Omwana omuwala alina okuyiga okufumba. Anayiga atya okufumba ng'ali mu kisenge ki? Nze kyesikiziganya abaana baliira batya mu bisenge byabwe. Mwina kutulana ku dining. Yes. Ffe jjajjaffe Namagoma twaliranga ku lujjuliro. Mwenna. Olujjuliro yabeeranga family meeting. Omwana yazize omusango ne yakoze kino. Mwenna muli awo. Neno oyingira mu maka. Maid ali mu kulira mu kiyungu. Buli mwana ali mu kisenge kye gyalire ki emmere. You can imagine. Family kize treasons zino. Kirebe ku mulembe guno nange edda twatuulanga ku lujjuliro ewaka ne tuli emmere. Mujja kisasulira. Si modernite. Gasia. Mbiwulira mbazadde modernite. Kakati mwabalese modernite mu family zammwe. Mu raisinze ki useless planned fools. Nze mbayita planned fools. Not planned kids. No way. Useless planned fools. Fools. Kabisa. Mbalaba mwana muzimbidde kino. Ng'omuzimbira kyakyo mwana alina okwekolera ebibiye. Abazadde bakola entegeka y'abaana baabwe. Bameka abafudde Mario n'emalawo omwaka ababitegese.
mbuulirayo omukwano gwa eyafa nga lekawo emaali ekyaliwo n'abagagga sijja bamenya amannya kubanga bambi baali mikwano gyange n'abaana baabwe mikwano gyabwe bameka aliwo n'abagagga tula mu mawulire afudde abaana maali ne batandika okutunda njagala ombuulireyo omugagga omu gwe muyita omanye Uganda tewali bagagga omuntu yalinamu ku ssente nga yafanga emaali ye ekyaliwo abantu 5 n'ogenda okulambula ettaka oba ogenda kugula ttaka n'ekyana kye kiri mu senior 6 maama n'ayambalaga mu boots n'alambula ettaka ne babuloka ng'ekyana kiri ku laptop kiri ku iPhone kiri ku Samsung mu mmotoka ekyana kisigadde mu mmotoka maama wakyali mu kulambula ettaka lyagenda okugula ne babuloka ne basaveya kyo kiri mu mmotoka mu Land Cruiser oba Range Rover ku laptop bumukolera abaana mumala biseera kamba buulire bwe mukuza abaana nga bwe mbalaba akaana kagenda okuva 10 kave bundi bujo kave Kasese kave Masindi kagule ekizimbe kyoleka Kampala Road ngo wali mu njaga ali mu njaga these are facts bano ba maid be muina makaga mwe tewali mwana yagala kubeera maid makaga mwe embeera yamufuula maid okujja kubeera maid makaga mwe ate omwana wajja kutuuka anoonye n'omulimu gwa maid nga tagusobola kubanga tiwamuraisinga kukola mirimu tasobola kuwoza tasobola kufumba tasobola kukola mirimu enegayirira omwana kuki ajja kunserebulatinga nga amaze kukula nti kitange yali muki yanjigiriza yali mutuufu tosobola kwegayirira tekiriyo segayirira mwana mwegayirira nti genda ku ssomero munnange kuki okujjako nga mulwadde abazadde mbali abeegayirira bw'otaasome munne tunaabeerawo otya nga ngamba ani mutabani wo oba muwalawo babikola eyo genda osome mwana wange naddala bwe kisanga nga taata ayinamu abakyala babiri ayina abaana eno neeri osanga maama yeegayirira omuwala we yeegayirira mutabani munnange genda osome embeera gwe tugiraba bw'otayiga ekola miri kola munnange ebiriyo tulina kubawa oda nzijukira awaka bannabukeera bonna nga bakyali awaka nga ndeeta abafumbi abamanyi okufumba local food ez'empombo zonna bamanyi ozifumba ebayiga fruits ezo zisala kubanga omwana omuwala tosobola supervisinga kiyungu ng'oli clueless bwekina okuba nemwe abaana mubawadde unlimited liberties ojja ziwulira ojja kisasulira ate nkyegendereza nnyo abantu abasinze okwonoona abaana be bantu abaali abanaku abagamba muze kyenayitamu saagala mwana wange akikole ki akitemu omwana omuyigiriza okukola emirimu olwo omuhala sinze tebaagala baana be bayitemu bye bayitamu oba bo baabonaabona abaana tebaagala baboneebone anyway history ajja tujajinga naye kyengezaako okugamba omwana ali stubborn kyakwewunyisiza nnyo ne maama yadimitinze omwana ali stubborn omwana ali 3 years alemye nnyina najokizine ngamba omwana ono bw'ojja omumpaamu wiiki nanga mukuleeteri akakaana abeera kampa bwinaku kalifunye engolo naye gavumenti ekkiriza kuba baana gavumenti eriwa punishment says tezikkirizibwa kankubuuze omwana abeerawo nga tannaba kuweza myaka 18 kasita kulokinga 18 years ne bamukwata apa prison kungu bw'ozaala omwana wo n'afuuka president oba n'afuuka omudumizi w'amagye the entire family owns him the entire community mwana waffe omwana bw'atandika okunywa enjaga nga yakuba otayimbwa kyana kya kungu that's what they say gavumenti ekola ki president Museveni afuga amaka gange nga gafugamu atya ye president w'eggwanga lyonna but is not the president of my home. I'm the president and the commander in chief of your home. Yes. And your word is law. Era the vice wange mukyala. Ate mukyala muwa delegated powers. Omuwa ku buyinza bwo. Olumu muli kolinga. Kakindekere. Ontegeera? Obuyinza bwa mukyala wange bulinga ngo obuyinza yali president yali vice president wa Kenya. Taba na buyinza bukola ki? Busembayo. Bamuwako buwi. Omwana tamanyi kunaaba. Atya. Omwana wo mukyalo w'emyaka 8 ffe twakulya nga alunda ente n'atya abenku. N'akama n'okukama. Bukima nakikola. Naye maama bano basingo mother abayinamu kasente
ne bamugamba wali ettaka litundwa eddungi liri let's say mpigi n'avuga Land Cruiser ye oba Range Rover n'ateekamu kitabani kye kya myaka emeka kiri mu senior 6 n'agenda nakyo bimanyira okwambala socks kaka ne kyambala socks ne babitaba kyabika wali bigatwe bambala bibayingizaamu crafts mama ne balambula eka mukaaga aline buloka mu motoka aline surveyor ne Erosi ng'ekyana kye ekiri mu senior 6 akirese mu Land Cruiser oba Range Rover kiri ku simu kiri ku laptop kishatinga n'abasiru ba planned fools bane wacha bali mu sendala neda tutuzatya ku level yo mirembe Alex Mukulu yagamba President Museveni yaleta emirembe tekikyali mirembe. You cannot give people total freedom. Njala ombulire yense yali yekulaakulanye ku demokrasia. Kati ne gwango terera kakati. President Museveni nava kuba president lieta gomo nalifuga emyaka 2 teri kulonda. Kwa kyendabye ntambudde Uganda sikirabanga. Abantu mind bajja tuwa kino okusoka ne kikola ki. Oyagala omuntu wa mukono gw'ekyuma yabafuga eggwanga lino. Ate eddembe lyaffe ly'okulonda which is given to us by the constitution. Ani agiwandiika ekata balonda, Abu Dhabi balonda, Kuwait balonda, Dubai je musiba balonda, China balonda ddi. Chairman Mao Zedong yagamba democracy ajja kujja China emyaka 3 ng'amaze okufa. Abantu babulyo tebagala democracy, bagala malwaliro, masomero, makubo, stable running water n'amasanyalaze. You get it? Mami wange afaya ni president we Kampala. Chafa bwalwala ajjanjabibwa. Enteze bwe zirwala zifune eddagala. Embizi zebwe bwe zirwala waliyo veta jozikola ki? Zikolako. You get it? So kankubuze tulonda buli myaka 5 ni afunamu. Even after 5 years tulonda. Omuntu yekka afunamu ye muntu alondeddwa. Kansala, Lord Mayor, ba mayor abenjawulo, abaka ba parliament. Actually bangamba nti there are over 1.9 electoral jobs that are created every after 5 years. Mumwe n'abampuliza radio for radio 7 mutunuulire ani afuna mu kalulu alondeddwa sigwa mpuliriza. Tukiwulira? Ani afuna mu kalulu. Nze ndayiranga ntya Katonda simanyi kansala we waffe. Tomumanyi. Simumanyi. Waliwo kyatuga nti singa amakubo gaali gakolebwa malali mulimu eddagala ng'amasomero gali bulungi omuntu wa bulijjo yaliwo teetagana kubuuza ni ssentebe wa wano. Akubuuzemu ekibuuzo. Omanyi CEO we MTN? Erinnya lye? Nyini MTN? No, CEO ba directors abagitandika, you don't know them. Ngamba Chief Executive Officer we MTN. Mumanyi. Nze kwandi muna mawulire. Ate we Airtel. Bowereza mobile money payment tegenda? Tegenda. Kyenetaaga. Saagala kumanya ani akulira Mulago, ani akulira Masaka Hospital, bwe ndwala nzijanjabwa. Amazzi gatuuse mu kitundu NB. That's it. Ne babalimba. Ne mukyamukirira. Bakyamuse nno mu kaseera kano bali mu kukyamuka. Bakyamuse. But at the end of the day, abantu, I don't know. Singa ompadde option, singa nsobola okwogera ne Katonda. Nali mugambi twetaaga kufulu 5,000 padlocks tuziteeke ku parliament eyo. 5,000. Yeah, it's a collection of peasants. Nakugamba 80% of these MPs don't qualify to be my omuyambi wange. They don't. These are tomato growers. These are peasants. Bebano basewungu. Abali menti okubeera lukayanga batunda michomo. Ne bali mu parliament. Ogamba 80% yes. of lawmakers. Yes, they don't qualify. 80 is a big number, Mr. Gashumba. 80%. Nantono nyiza no girinyisa. A collection of basegona bameka betwina mu parliament omu. You said is a collection of peasants, tomato growers, michomo sellers, ne mubasinika mu parliament. Parliamentarians. Yes. Omubaka yali badde exemplary, omubaka yali badde role model mu kitundu. So bano batukolera policies n'ebirala. Bazikola ddi babimanyi. CV omubaka yali badde detailed nga mpanvu. Kukyalo nga oli respected. Oyina byokoleddeko. Sewungu ayina kyekalungu. Akyasula mu nyumba ya kitaawe. So 80%. Yes. Taina yadde wadde akakoko, wadde akate, wadde akabizzi, wadde obutungulu. Sewungu tumulekewo.
Simuleka n'abala ngenda bayitwalira tugende ku kifaananyi kinene. Nkwe example kubanga mumanyi twalina abasajja nga balumala abasajja abalina ensuku abamalayo. So kati katuyina kiwanga babaka abasibe betuyita babaka mwe mubatya kubanga temubamanyi. Okay, temuli tebasobola nakuba PA they can't 80%. Yes. Oh my Mr. Gashu mwe nabampuliza radio 4 radio 7 mutunie ku babaka how many qualify buli omwakula geche yalinga tanabafuuka mubaka omubaka yali badde role model kyakulabirako omuntu n'ava mu muzigo sewungu yasulanga mu kayumba wene machini nga akayumba kembwa imagindia. These are facts. Today wali kuba baka opulira they bayina kubeera nga kifaananyi. I bet my hand yita abaana b'e Makerere ab'e Kyambogo ab'e Nkumba UCU Victoria University obabuuze dirwe baali basabye ba lecturers babaleetere MP ayogere gye bali. Kitegeeza vote of no confidence. Bali badde balaba ababaka nga abagezi abayive ekimala okujja okwogera ku gye bali. Gwe n'omala mu parliament emyaka 15 ng'ekikugirwako kulya mbizi kugulira abantu mbizi. Yes. Kyekirala kyekijjukira ku babaka. Yes. Omubaka kyali badde kibonoomu gwe n'ogamba nti participating nnyo mu kuziika yasiviyo ziika nnyo bwe nzira mu kyalo mbeera n'abalonzi bannange ne tunywa waragi. Oŋŋamba otya nti Masaka oba Buganda emanyiddwa nti nnimi nga tolina wadde omuti gw'emmwanyi ng'oli mbaka. Kitawo n'afa n'aleka eka 3 kankusese omuntu mu kyalo okuba nti olina eka 3 obeera munaku nnyo. Eka 3 bantu babeera nazo Kampala wakisa. Kitawo n'asenga kuviira Maria ku Kaliiro ne bamuwa eka 3 naawe n'ozisikira olya n'omala ebisanja 3 mu parliament nga buli lwoddayo toyina nnyumba yo ku kyalo osula mu kisenge kya kitaawo ofuyisa mu kidoli kitaawo mwe yafuyisanga. What type of leader are you? These are facts. Ontegeera tuveye kankirawunding ekireetebwe nti bano mubatya kuba temubamanyi. ababaka tubatya kubanga tetubamanyi. Nze ndispecting abaana ba boda boda okusinga ababaka. Abatokkakanyiza nnyo. Lwaki bebeezaawo bebeeza bakola akasente kaabwe ne basaba. Abaana ba boda bebeezaawo. Abaana ba boda bebeezaawo mubaka ababaka bava ku kantu abasinga bafuna $5 mu bbiri buli mwezi. Muli mama yuni yagamba afuna meka ana mwemu ava wano Mukono North. Is on record. I have him here. Yaganze nfuna ana mwemu bwe ngattagatta. Impact kije kikoze ku ground. Chovolaba mu kalulu kana akajja baganda bange mwenna mubeere beegendereza nnyo mulekerawo okukyamukira twagala nkulaakulana so si bigambo. Kampala abakazi baako walavuyo ebigambo baagala bikolwa Kampala abakazi baako nkwagala nnyo kankuze n'ekigambo kya Luzze. Ekigambo ekyo kiri kitya? Kiyamba mmwe Luzzi kiyamba mmwe okulonda omubaka anaakyusa obulamu bwammwe. bano abaliyo Gasiya temuli ate banankola ki? Omubaka gwe walonda omubaka yali yakakadi ya passport mmeka before nabangi bemanyi nange nga yali talinyanga na ku nnyonyi. I know them many. Banka statement yagiragira ate ne bafuuka mubaka. Okyulira omuntu yasulanga mu ddiiro lya muganda we ng'osula mu ddiiro nga kapa ne mukyamukirira. Kati kankwe waffe Kalungu West for the first time ngenda kwa appearinga ku rale ye ani bamuyitaani Ismail Semakula. Yes tannaba kufuuka mubaka naye kubuulira ekyakoze waffe amalwaliro amasomero ogenda munoonyeza akalulu. Yes sikalabikangako ne ulira mwami Sawungu yali wanaga nti agenda ne bwogendayo constituency ya nyina Kalungu West ya nyina. I can assure you tasobola kudda mu parliament.
ekiri ku ground ekimanyi abantu bamutegedde omanye njogera eri waffe bagamba onyongedde ente mwami Kashumba gwe nswana okuteerako 2 actually yali wano lindako n'agamba nti yannyamba mu kwanjula malayika si bwe kiri kungundayira nga ntya Mungu sisabangako ssente ku muntu yenna Katonda bwe mba nimbye mpa ekibonerezo nena kabedde yaweereza ssente era ngenda kusinzira ku radio kuno nzimuddize be pa yakuweereza ssente nga simanyi nakumanya ogenda zimuwa kati mbadde nsabye tuveeyo tonzijaayo mbuza lwaki nkooye ejjoogo ja kankubulire ndayira nga ntya Mungu bwe mba saateeka ttaffaali ekisooka si ye sewungu ye sempungu sempungu andi yagamba gwe Francis yes ulira ekigambo Frank aliva mu Francis osobola okujja mu Francisco Francis is okay because gwe Frank lindako n'ekyaka nkwenda kana kalala n'erinnya lya Joseph simanyi gye lyava tabeerangako Joseph you get it n'ekirala kungunjala nnyo nze ku sho kuno saali personal no you were not na raising ebintu bibiri era byankulaakulana ekitundu kyaffe Villa Maria Kaliro wonna baali baateekayo mu Masaka City. He admitted here on your show. He did. Yalwana nnyo ekitundu kyaffe kive mu city. Era nagamba he still stands by it. Wonderful. Ekitundu kasaba kyongera ku kibuga. Enkulaakulana yeeyongera. Amakubo, amalwaliro, amazzi n'ebirala. Omanyi lwaki yakikola? Bw'oba ogamba nti President Museveni yakyusa ekisanja, yakyusa term limits? No. Age limit. Asigale mu buyinza. Naawe toyina njawulo. Walwana n'ojja ekitundu kyaffe Villa Maria. Mu city lwaki? Kubanga Villa Maria ke kabondo k'obukatoliki. Kalimu abalonzi bangi. Ng'akimanyi nti akatundu ako kasaba kateeka ku nnyendo mukungwe tayinza kuwangula mpuuga. Enjawulo eriwa. Ettima okweyagaliza. Now the question is, togenda kubeera mubaka after 2020, after June. Otegera ndowooza. After June next year. Yes. You're sure? Nefe tukyali kalungu. Ekitundu kikyali kalungu. Mu kalungu. Selfishness eyiye eri personal. Efirize kiki. Waliwo projects government zereeta nga specifically za cities. Ng'ebyalo. Mbe waffe waliwo Katigono National Seminary, Bukalasa Junior Seminary. Waliwo amasomero agasoba 10. Okitegeera? Anti yabuza nti ebyalo ebyagende wala byo byakyuka njawulo. Yes, bikyusa enjawulo y'amaanyi. Masannyalaze gaaka n'ebirala. Ate niki government esobola okukyusa ntinda n'emuteeka mu kibuga ne planning nti after 2027 major projects zigenda kicking off. Okay. Ekyakerezia eyekali. Waliwo nakulaba muganda wange wa Spamania yagamba liya kuwa offer ya kuyita ne bakulinda n'otalabika kwali akuwuliriza. Security tena bakumpa briefs. Security inosooka ne clearing ekifo. Nyinza okubeereyo nga muntayirizeeyo. Yene wa kidding. Ndi terribly busy, ndi kungu, ndi busy. Kyesirabangako. Christmas yatuuse nagitegedde like a day before. Ate singa nadde nsobola. Nali postponed. Okay, but muwashuwa nicho jagenda. I know him as an amazing young man. Njagenda yo. Okay. Njagenda yo. Okay, good. Waliwo no mula kusindikide message mwami Kashumba. Agenti ensonga zino lwaki tozivako toziteka. Oli muganda mwami Sewungu ne mukita. Ekisooka. Si muganda wange kaakati. Kungwe ekisinga tuluma ku nsi si nsobi tukoze n'ebintu ebirungi bye tukoledde abantu. Ekisinga okunnuma si bibi byenkoze n'ebintu ebirungi. Kungwe abantu abayise mu ngalo zange zino sibamanyi. Sewungu oyo yali musomesa. Emusomesa owa primary, which is okay kuba nagwo mulimu. 2010 yawo ajja mu office yange. Twalina office ku Pioneer House, Ginger Road. Nga buli Friday nanga amafunye ekirowoozo ky'obubaka. Ne mugamba lumba. Then twalina omubaka gwe bayita Anthony Yega. Ne mu supporting nga every Friday muwa amafuta. Ebiseera bye twaliwo mobile money. Yalina akamotoka akasinga obukadde mu Africa bakayitanga Mazida. Nga bwakavuga simanyi oba nadde e Kampala. Mazida. Kati sembizi bwe namuwulidde ngamba mbu yali anjazise emmotoka.
kungu katonda yali kitaffe yali amutaddeko omukono nze okutandika okwavulawo kanga kitanga alina emmotoka 3 kitange nga alina ebyuma by'emmwanyi nabugabe yina nga alina ebyuma by'emmwanyi kitawe wa Sewungu teyagula wadde olwagi lw'eggaali. These are facts. Nawulidde era agamba mbu kitaffe baamuwa ettaka liriwa. Next time ngenda kujja n'ekyapa kyewaffe kitaffe yasinga ettaka ku kitundu ekyapa nga kyaki mwamigasho nzija to prove. Omanyi Malcolm X yagamba nti amawulire gayina amaanyi okufuula omutuukirivu into a devil ate ne gafuula devil into a saint. Bw'otavaayo kweyogerako abantu bayinza okugafuula amazima. Owulira kitaffe teri amwenkana okwo. Kitaffe yabasinga mu buli kintu n'okuzaala abaana yasinga abaana ku kyalo. N'enziika ye tewali buli muntu aliziikibwanga kitaffe n'okwabya olumbe kwe tekirwangawo. Olumbe olwo Prime Minister Nabbanja kwe yatuweera amabaati agagogira wako amabaati ago kwolwo twalina baminisita oba bana bajenero b'amagye oba 6 kuba ensonga zaabwe zaali yes zaali ku mabaati na kibuga. That's it. Siberangako personal, sirumbangako Sewungu, simuvolangako ye nanzivoola. Okiwulira? Na yeyagala okundegeeza. Owulira? Sewungu tayinayo wadde akataka kenkana ejemetwe seti ewaffe. Kitaawe yaleka eka 3 ku kyalo. Mu kyalo omuntu okuba ne eka 3 obeera munaku. Owulira? Mwasula mu nyumba ya kitaawe. Kyokka kye baagikolako girenovatinga ku ssente za Museveni. Era Sewungu tabeera mubaka ennyumba yali badde yagwadda. Owulira? Bino byekugamba. These are facts. Ne bw'ogendayo. Ffe twatandikanga okusoma ku kiteewuluza nga kitaffe atwalira mu mmotoka. Nze akugamba mu kitundu kyaffe nze nsingako faamu. Mu kitundu kyaffe yagamba sigiina. Lindako waliwo faamu ya church eya Katigondo National Seminary. Yekwe galinga bwana agamba nti buli moloka eriko UC Kampala ya State House. Okitegeera? Ewa kitange kwennyini mu maka awaka mu culture nateekawo ennyumba 2011. Nze sidda wa kitange n'ensula mu nyumba ya kitange nga tenze namusikira. Owulira? Nabiwulira naye family twagambye Mukama ng'oli w'amaanyi nga watulaze salambwa bulijjo gye tuli nayo obukambwe bwe yakozesezza nga bukulaga omuntu abayinako ettima n'obukyali banga ddene. Ulira era nazzeeyo ku malaalo ga kitange n'enfukamira. Wazzeeyo ku malaalo? Ne mugamba nsaba kunsonyiwa swakuwuliriza. 2011 kitange yali NRM yali wawagira President Museveni tiyawagira Sewungu nga kitaffe. Omwana w'okukyalo teyamuwagira? Yes, tiyamuwagira. Dadi waffe yenga agamba ye NRM atawagira Museveni. Tawagira kintu kyonna kitali mu yero. Ekyokubi n'ayogera ekigambo kino ti abantu abo si balungi. Tewali kintu kitaffe kyatugamba kyo talabye. Ti abantu abo si balungi. Nazzeeyo ku malaalo ge n'enfukamira. Niwetondera mzee. Nemwetondera kitange saakuwuliriza. Gwe wamuwagira Sewungu? Kuba yatugamba nti tomuwagiranga era n'akiramu. Bwe mba saamuwagira Katonda buli kyennyina akinzijeko. Owulira? Wamuwagira otya? Financially. Kubanga yaga nti yayifaananyi ng'oli ku raale ye. No, si kye kitegeeza. Wamuwagira mu nkolo. Yes, si kye kitegeeza. Bantu bangi ababaka betuwagira kaakati. Nyinamu n'ababaka ba Nuupu benteekamu ssente. Nga mikwano gyange abamu balinako Oluganda. Nga sirinnya kulale ye. N'abe naale mu bangi nga sirinnya kulale. Obuwagizi kitegeeza rali yokka. No. Kankubuuzeemu ekibuuzo. Ate bwe nkukubira posita. Oba tompadde tolinye ku rali yange naye ng'ompagidde. Abantu abasinga tebaagala kwemulisa. Okitegeera? Saalinnyako kulale but covertly I supported him. Abantu babiri mu family yaffe abatamuwagira. Taata wange ne mukulu wange ayitibwa Katongole Tumwine Alivira Maria. Abasigadde ffenna we embraced him. Wow. Bane totawana kumpereza request ku Facebook sole ku TikTok kuba sijja ku accepting. Yeah. You get it? Yeah, I get it. Awangula akalulu. Yali asula mu kayumba nga kembwa emakindi wano. I know these people. Nanga gachumba nja kuswala. Abalonzi banategeera wensula. Mpolayo kasente. Mfune we mpangisa paka
ne muwa sente za miezi mukaaga tazisasulanga up to today. Really? Bw'amala okuwangulwa akalulu, I think wayitabo ba mwaka gumu n'agula ennyumba ku lw'ebusaabala. Sente za muwa musolo. Na kino njalo kimanye. Sente za togikwata ko zijukira. Ebibiri yabifuna. Yomu kubaka wa parliament. Yes. Akazanyo kali bwe kati. Bakugamba ebibiri bibyo yogera ku floor ya parliament nga bw'oyagala. Neto mobilizing abantu. Holira. Ekirala. Kungu. Mukama wibali. Wibali. Ono musajja alibadde yampaako obutwa. Nali wano nali very clear. Nayogera ku Kerezia. Lwaki akuba Kerezia eyo kanchikubulire. Emyaka 15 Sewungu gyamaze mu parliament. Tewali ka project konna kali ku kitundu. Okujjako oguli abantu embizi ne walaji. Era embizi azimazeko ku kyalo. Ulira yaganti ye mukatuliki babina n'ebintu bisatu omutsala rosary eno eyekirogo rosary kasola omuntu ayambadde rosary nene wano eba ya kirogo rosary entuufu ebeera munda abane rosary abane kana kasumula ka opena bero kyovula abalina nnyo obubuto balinganga bagenda okuzaala genda maaso ne kamulali kati omubaka bwoba otambula ne kamulali mu kooti kati oba mubaka ki apoliza kazi kamulali kati kankubulire lwaki yalwanyisa amabaati Prime Minister Robina Nabbanja ge yatuwa nakunyumiriza nti bwe twabye olumbe lwa kitange Saba Minister Robina Nabbanja yali omugenyi omukulu muganda nga ayitibwa Jeje Semanda Jime Kusamanda kozi wa radio Simba yes najja nankuba akama nti Nabbanja ono agabanga jenje Kerezia tufukidde Kerezia tumusabe ku mabaati Jeje nakwata microphone nga bomumanyi Nabbanja n'atuwa amabaati 300 ne milioni 2 za buliti kusereka nga Kerezia eremye wayitawo emyezi 2 ne wajjawo emivuyo gy'amabaati ge Karamoja ne baga investigating ne bakizula nti amabaati ge batuwa yali donation kuva mu office ya Prime Minister ndi office ya Prime Minister for the last 30 years or 50 einayo such donations Kerezia egenda kugwa makanisa mizikiti masomero n'ebirala sige Karamoja ne batandika gakuba ogalwanyisa nti mabaati ga kibi kati nkitegeera later baiti balwanyisa mabaati ga kibi bali balwanyisa family ya Antonio Kasumba ekitange lwaki amabaati ga Nabbanja be bagaseresa Kerezia family ya Antonio Kasumba egenda ku shining for the next 100 years kuba bajaga nti amabaati ago ge mulaba kiraba ekyatuwe Nabbanja through bwe yajja okwabya olumbe lwa Antonio Kasumba otegedde ekyokubiri nga amabaati ago be gaseresebwa government ebeera efunamu kubanga nti n'abeekaliro bafunyeyo kuki ku share yaabwe omulala alina obuzibu ku kitundu ye bwana mukulu w'Evira Maria omuyita Ssewakiryanga father Ssewakiryanga okimanyi ku respectinga naye nkwegayiridde muve mu politics atematema abantu ate bwana mukulu kiki bwana mukulu alina omukono mu kuswapinga amabaati gano bimugenda bireetanga mpola kye bakola okimanyi waliwo father mukwano gwaffe yaliko father wo mu kitundu n'agenda mu Amerika bwe yakomawo asanga Kerezia bamugamba twafuna amabaati katubulwako jiggala ng'akwata milioni 3 nga azidonatingira Kerezia okuggala kye bakoze kimanya akulira akakiiko akazimbi muganda wa Sewungu olira nga bagula amabaati amamyufu nti ga Nuupu Sewungu tagulangako mabaati yatugamba nti yagula tagulangako mabaati baada ivatinga sente ziri meti okuggala tebagulamu amabaati teyagula tagulangako mabaati yaganti gano bagagaana tagulangako mabaati nga bani abagagaana Sewungu olw'ebizibu bye galiko Sewungu ngani n'agula amalala tagulangako wadde baati owulira bwekyo bwe kiri kati kanziribe yaga nti yanneeyimirira mirundi mingi bazibakukwata n'akweyimirira it's public knowledge nsiba nkyogera wano CMI bwe yanjoola olw'okuba baagala amawulire nze siitangako Sewungu ajja neeyimirire no nze nabusanga ku Buganda Road Court kubanga yakimanya waliwo amawulire yajja naneeyimirira
ate n'okuneeyimira sina mawulire nze ate yamufuula kyali yali munaku nga n'abanaku bamugeya. You get it? Omuntu gwe siryerabira mu bulamu bwange ye mulamuzi yali musango ogwo. Why? Ebiseera bya prostituta bali bekyanga nga buli gwe batwala ku Buganda Road Court enogenda eruzira. N'agamba no Gashumba is a senior citizen in this country adiposinge passport ye ne bashulitizi babiri. Nalina abantu 11 abalidde okuneeyimirira inclusive of my brother Wakayima Nsereko. Olwokuba waliwo kamera omanyi bagalanya amawulire naneeyimirira. Ne okuneeyimirira sikunzija ku musango. Okay. Nenetawula mu kooti eyo emiru 22 months. Omulamuzi n'agoba omusango n'agamba nti ebbanga lyamaze mu kooti talabanga musango gwali muyiye ng'ogwo. Ne bagugoba. Okitege? Nalabye ekintu ekira ekino ekyokulangira nze kisooka simusabangako sente. Ekyokulangira ekintu yakuwa sente? Nze ogenda okwanjula malayika nalina 1.2 billion. 1.2 billion? Yes, ze nalina. For kwanjula? No, ze nalina ku akaunti yange. Okay. I spent over 240 million. Okumwanjula. Natwala ente 12. Sewungu talina wadde akamyu. Anti agambu yakusindikira sente. Mpaku simu yo katono. Njala nzize wano ngolaba milioni eyo. Kwa nazikebedde nali semeza jana okujja. Omanyi sente zirika ku simu zaffe n'otamanya. Lwaki ozizaayo? Lino ejjogo ly'okulangira abantu. What's 1 million to me? Yakusindikira leka namba yino. Oyagala kuzizaayo. Proof ensi ekitegeere. Oba oziteeke wano nze nzimuwa. Gwe lwaki gozimuwa? Mwenna mbamanyi muli banuupu. Lwaki gozimuwa? Ate nange. Njala nze nzimwewere. Okay. Bwaba musajja azizze. Bwazizza nziwe abantu beekali baziriye. Namba gyoyagala. Nginsomere. Yazikusindikira. Yazirabye nakubidabe MTN. Nga mweziriza. Oh, wati waziraba nakubira. Nga saziraba kuba nali mulodi baba. Walina mwaka sa. Tewaziraba nakubira. Saza naziraba. Akakadda akalamba tewakalaba. Ngankalaba antya. Waliwo neze ndabye eggulu. Nga basindikana. Kati ndayira nga ntya Katonda. Waliwo n'abampereza obubaka obunjozaayoza mbulaba kaakati. Njagala ndabe message eyo ngoyo. Ozizizaayo Mwami Gashumba. Siya wambwa asobola nnyo. Nedda tuli credit ebigambo. Asebo yampemula nnyo yanzivoola. Yampita omutumbaavu. Nampita buli kimu. By the way nze nali badde nabivuddeko dda. Naye kati alina ku kyalo. Kubanga ezo sente mmeka? 1 million. Elese manyaki. Linda ko. Ndebyo tuziwe linnya ki? Tuziwe linnya ki? Refund. Nga wanyiga nnyo Mwami Gashumba. Yanyiziza nnyo kuba nali manyi muganda wange. Ono si Joseph Sewungu. Nikanda be erinnya. Naline erinnya lya Joseph. Joseph Gonzaga Sewungu. Teribanga ye waffe. Yakulibwa ayitibwa Sempungu Gonzaga. Naye kati munatadde okujja ebintu ng'ebyo byonna Mwami Gashumba nga muli baluganda. Asuli baluganda ekyo yagamye mu Hutu. Yage mutuusi. Sewungu si mutuusi. Mu Hutu. Awedde emirimu. Waliwo omutuusi afaanana bw'atyo. Ekirala agamba nakyusa amanya. Muganda wa Sewungu. Listen, it's very normal. Okay. I cannot erinnya eryampebwa nga ndi muto. I'm not a Muganda. Ne bwe nagezaako nti okubeera Omuganda will never be. Kitaffe yatugamba nti temumanyi kusosolebwa kwali wano. Abantu baffe balina okwadoptinga amanya basavaivinge. Yenze nsoose okukyusa amanya. Muganda wa Sewungu ayitibwa Muganda we muleke ngeri gyatali. Kati ate Patricia saagadde muteeka mu kintu kino. Oyo mwana yali too close to me. Okay. Nene nfuna credible intelligence nti ayitamu kino kiwambize ekyettaki okumpemula. Patricia Sewungu tabangako. Patricia Sewungu ye Mbanga Dalena Namugenyi. Okitegedde? Tabangako Patricia Sewungu ye Mbanga Dalena Namugenyi. Onali London. You get it? Oyo Patricia nga buli lwava London tubeera naye awaka. Okay. That's how close we were. Okitegedde? Kati omusango gwe naziza Gashumba kwogera ku nsonga ya nkulaakulana. Sewungu singa yali wano n'agamba loolo yange mu kereziya eri eti n'okutujja mu site. Ensonga ezebbiri zewarizinga atoge nti akyagenda mu maaso. Yes, ne mu constituency eyo gyali. Kati nange emizinga ngitwala ku ground. Yatugamba nti ne bwogenda. Ekirala yagamba nze 2011 sali NRM nali mpagira Dr. Kizza Besigye. N'ekirala 1996 nze ne Sewungu ffe twanoonyezanga President Museveni obululu wano.
He was an NRM cadre. Sewungu. Yes, ngasula ne 1996 yasulanga mu barracks e Makindi. These are facts. Teri wa DP. Chitange nowe bali ba DP. Goge mazima. Daddy wange kati nakiro kanchugambe daddy wange yalina muyekera. Omuyekera nawe de emirimu. Your father? Yes. Banene baba tayina asikola kina surviving. Kati Museveni bwe yajja n'agamba afunye muyekera munne n'ajoyininga NRM. Okay. Era yafa nze sira yatuuka no tugamba nti bannange bwe mbanga nfudde ne wabeerawo omukisa ogunondera President Museveni mu kukole ki? Mulonde. Okay. Nendo za maanyi ge gakola ku luno ngenda mulonda. Museveni. Okay, good. Ngenda kulonda Museveni naye yeewuunye. All right. Lindako. Sebo zino senemeka. Ochali kucha sente. Bulira abantu nziwereza. You have sent 1 million to Joseph Gonzaga Sewungu. Is 1 million zigenze. Sikade competitive nnyo. Nkuwe yange. Mpulira doze. Yes. Bwobo kambuze katwa kambuze oba namusaba. Sewungu alina kirole ekiyamba amazi. Ulira. Tewali lunaku lwe nali nkyetaaze ne sikisasula. Yagamba jaga kyajja yakusindikira. Nayo proof njina wano. Osasula. Nsasula. Buli ekiretanga amazimba w'emitwalo either 12 oba 15. Okay. Na ulira agamba mbu yaleta amasanyalaze n'amazzi. Nonsense. Mugamba nti ate gavumenti tekoze ate nze naleta amazzi n'amasanyalaze. Aga amasanyalaze agaleetebwa ku kyalo galeetebwa former MP Yiga. Owulidde? Amazzi agali e Kalungu Dr. Silver wa National Water simanyi mirundi emeka kumwegayirira. Tisebo naffe twagala kuki ku mazzi. Kyovola bangenda kuwagira Sema. Oli wa Sema. Abe Kalungu kiyamba mmwe okulonda Sema. Atolu gashumba rather abaddeyo mbaka Sewungu. Constituency ya nyina. Adde kabanja ka kitawa ka yeke 3. Okay, kimala. Webale. Atuliriza ne rwate mukwatagana. Wogete mukyali ba Luganda nenga bye muogira biraga nti mwakula mwenna mwakulira ku kyalo kyekimu mwakula mweyagala. Ekitwawukanyizza nkulakulana. By the way, Villa Maria is bigger than Frank Gashumba ndi Sewungu. Nze byange byankulakulana ebye biri personal. You get it? Yeah. Ebyange byaki byankulakulana ebye biri personal. Enjawukana yange point of departure. Yali mu politics wakulimba abantu nze ndi muri reality. Oyo musajja ndayiranga nti akatonda simanyi wafaanana. Ane. Semakula. Sema tomumanyi. Nali njogedeko naye ku simu. Kati n'agamba waliwo ebifaananyi nga Sema ngaline mami wange Gasiya Sewungu gwosalawo mama wange omuntu gwalina okusinkana. Mama wange she's an independent woman. Ayaniriza buli mugenyi yenna. Ulira 2011 nali mpagira Dr. Kiza Besigye ne 2016. Ulira? Yeah. Tata wange yanza lukako. Ani aganti yakuza lukuka. Kakati ye Sewungu mu butumbaavu bwe. Yanvuma ngo mutumbaavu wa. Yampita. Ate n'ekirala. Yampita mutumbaavu. Biri ku showa. Njagala ntwali mu court nange mukoleki. Kiri very simple. Yampita omutumbaavu Gashumba ndi mutumbaavu. Kati ensonga y'abavandimwe kanjikubulire. Yagamba yesi muvandimwe. Anti yakatamba ani amuganye. Yagasi muvandimwe. Ani amuganye. Lwaki yatwesibako ku parliament nga tugenze okulaba speaker era wali amawulire. Bwezira wali mawulire. Wagala mwali mwe nabala. Sempungu sembizi. No. Sewungu anonye speaker Anita Amongo nange munonye tulabe gwasoko ku meetinga. These are useless kabisa. Ongambo otya nti oli mubaka nga tuswana kuleta minister mu kitundu ayamba abantu. You get it? Kino kibere ku record. Amasanyalaze agaleetebwa mu kitundu ako. Galeetebwa government. Si mu jego. Tuliko serinya lya muntu. Sembizi. Mami Gashumba ne tuli kumpewo. Ulira. Tukozese. He started it. I will end it. Kubanga najja wano I was very humble, very civil. Nenjogera departure yange ne Sewungu mu kalulu kano. Kutujja mu city and he admitted here. Natandiko okuvula ne family yange n'agiteekamu. Kati kanchikubulire kungu. Masaka tiwali road broker. Wetuukireyo kitange
abantu baali babiri ku kyalo okwo omu bambi yasooka okufa yali mukwano gwenyo bamuyita Kibombo be baali abasajja abafunyi Sewungu kitawe ti alina wadde ekikwanso tuleke genda personal mwami yali personal naye yali personal ate nze singa yabikomyawo ne ali eyo wayamba Gashumba nompe emmotoka nasooka ogula emmotoka nga ndi 18 years mu compound wange nyinamu emmoloka 6 cars n'emmotoka ya kitange eyafa kansa 2019 ekyali yawaka mu garage era buli wengendayo nenjitokosaamu ne muga kati atuddemu naye avuga ojitokosaamu driver wange ali wali ebwirwa kubuli buli wengende Masaka driver wange alina ojitokosa oyiwamu n'amafuta bwe manimba alampe kibonero bagikola ne service buli kimu emmoloka ya kitange gyalekawo 2019 ekyali Masaka ne waffe ku kyalo mu lusuku mulimu lole ya kitaffe ziyavuganga ezavundira omwo drole zavundira omwo Sewungu yalina ki yali munaku Sewungu kitawe yali munaku n'omwana munaku naye tutuuka tutya ku bino byonna ye yakirumba yakitandika nali ku show eno naawe njagala omuntu yenna mpite baleete show yange baleete neyiye ogaana otya omuntu mami wange gwani asalirawo abagenyi bagende wa mami Sewungu Kalungu West twagikuwadde nti yo twagikuwadde constituency the highest bidder abantu gwe bakola ki kubalonda Sema alese revolution mu Kalungu nawe teweegala nti owagira Sema muwagira 10 ku 10 akaluka president mpagira Yoweri Kaguta mu 7 akaluka Kalungu West mpagira Ismail Semakula mbuza lwaki akoze ebitakoleka katulira Sewungu yagira kufaza nsibyewo milioni 10 father kyoyo simumanyi na mumanya nsibyewo milioni 10 Sewungu ndagaye kubo lino nti wali olikolokoseza ne tractor nkulagenze lina lokokolosa okuve waffe paka kiranga naye yagamba yalobinga ki because oli wakitunze sibimanyi ebintu ngwaza lobinga ebintu bingi yamenya n'amasomero agamu amanyi tayina kati akazanyo kamanyi kankireetere muntu yamujjo kitegere bw'abeera entinda alimba nti nakolera abeeka jansi kino bw'abeera kajansi agamba abe entinda ke kazanyo soko zimba amaka mu kyalo Sewungu compound yewaabwe yakitawe ne birthday party y'abaana 6 tetogikolamu togiteekamu kitaffe yasinga kitaawo buli kimu ne kakati kyamusinga you get it Sewungu nsibyewo buli kyapa kyoleeta nsulawo ebyapa 4 land titles ku kyaloko kwennyini inako ebyapa 6 Evira Maria yes abawuliza abave Kalungu mwenna mumanyi Kaliro Coffee Factory we yaberanga it was a strategic place nze najigula really yes nze bwengenda ewakitange nsula mu nyumba yange nyina ne nyumba yange ku farm ontegeera ndowooza nabiwulira nenseka n'okuseka ne kankubuuze ku shoje nakola nayogerako ku famire ye wali oyogera ku mabaati na vira kujigana genda muki opulya ndowooza mu city kankubulire kastori yenye embizi nonya waraji nonya kamulali omyuka emimwa n'obange emabega wezike bibinye bintu embizi nogitekamu waraji ne kamulali mukebere emimwa olabe omwami Sewungu agenda kugiyo cameras ng'oli ewuwo rather CCTV footage ng'oli ewuwo ng'ayina kamera oyo kubanga yagala nti wagendayo emirundi mingi ng'oyagala mutwala wa President Museveni era nti wayogera naye n'omugamba wayogera mbu ne mukyalo eno nga gwatulemesa ssente Gashumba olemeseza ngoga nti Sewungu akulemesa ssente oyagadde omutwala omwami Museveni agaanye kati wulira ekisooka bwatu bwe yakyogera wano ndayiranga ntya Mungu nakagende wa Sewungu emirundi 2 agamba onabija listen ayina kamera nga jijja woyo mujega ulira olunaku Sewungu yalwala ne bantegeeza nti wayi muganda omulwadde nengenda ya waka omulaba actually gwe gwasooka n'ogendayo ne bandagirira ogwokubiri ogumanyi akaluka 2021 nga kabwedde yakoleka pata ak'okwekulisa nengendayo era twalina heated argument naye nze nali mpagira Jacob Olanya match azisiri mubaka yenga bagira kadaga ne mugamba Olanya agenda kuwangula je mirundi eji ebere ndayiranga ntya Mungu
bwemba nali nkubiddeko mukyala wa Sseewungu essimu yonna era naga lwaki ng'ennaku z'omwezi 16 Desemba mukyala wa Sseewungu yampereza message ng'ambuuza bawange yakoze eki WhatsApp message zino sebo kila mukaga ontegeera owulira ne muddamu nti he is extremely selfish sikubirangako mukyala wa Sseewungu mbusimanya president yagala Sseewungu na kati berimbika omanya akakodi kadasinga okukozesaako kati ali mugamba mbusema mbumuhozi yamuwa sente Jesus kiriza sema kuwangule alete enkulaakulana Bannakalungu West okulonda sema kuyamba ffe era singa kibadde kisoboka nga nsobola okukyusa kakati nondere waffe n'alikyusizza olonde sema mulonde omwana akoze gwe amakuba agakoze amakerezi agaserese amakanisa emizikiti amasomero ulira kukyale waffe tulina omuvuka bamuyita Nsereko musubuzi wa Mwanyi yeyeka eri atadde bowa holo kukyale Villa Maria owulidde omusubuzi we Mwanyi Sseewungu amaze emyaka 15 talinayo wadde ka project akakwata emmese ezitawanya abantu ku kyalo ewake waffe tulina amazzi ga mirundi ebiri aga national water n'ag'omutaka Sseewungu bakima mazzi akima ku mazzi ga nkoma tumaliza mumaze tulekera nedda nempozi waliwo kyatazzeemu kyayogerako nakyo njaga tukijje mu ddiiro kubanga tukyogeddeko nakikonyeko ekyatambula ennyumba yayogira emmotoka ya Faaza yeriwa nti Faaza ali mu America aveeyo ate abafaaza mbeegayiridde kyekirala nkyegendereza nnyo mu kitundu mulimu abakatoliki abeefula nti batuukirivu nnyo ffe tuli nnyo bafaaza mbeegayiridde temugenda mu lutalo luno nammwe temuli batuukirivu temugenda mu luki ate nze mummanyi bwensumulula Faaza aveeyo aŋŋamba nti amanja okitegeera aveeyo agamba nti amanja owulidde andageyo ka project kamu kwerimbika Museveni tujja mujjako toyina njawulo naye akusinga emirundi actually abantu nga Sseewungu bamuwanga Kivumbi ba Nambooze ulira bali badde bafukamira Sseewungu teeka ekifaananyi kya President Museveni mu nyumba ya kitaawo singa si President Museveni enyumba yali badde yagwadda kubanga mugiri novate nze kusereza Museveni mbadde nga yagizimba si yagizimba nyumba yaliwo andage kitaawe be yalekawo ekyayongeddeko ffe waffe tuli bakyapa Sseewungu andage ekyapa kyewabwe wakibanja. These are facts. He started it, I will end it. You cannot omanyi kwa kivudde kino ate ne Sseewungu ali mu kagrupu kana keita abateeketeeke kati Sema yazze tewalirale alangidde Sema buli kintu amulangidde kino bwava ku Sema ali gashumba oyina obuzibu kubateeketeeke oyina obuzibu kubateeketeeke ani abatuteekera ani abateekateeka Sebo abateeketeeke tubamanyi ani abatuteekera anti kawadi ali mu kagrupu k'abateeketeeke ate ekirala nekubuza oyina obuzibu kubateeketeeke ate nkusesaaki bwe babeerawo ba fraud stars be baana abo yali mu DP n'ava mu DP n'agenda mu NRM n'addayo mu DP kati ali mu NUP. I can assure you asobola okujoyininga Pierre yoyo kamalize kino teweerabiranga omuntu eyakubeererawo ng'oli mulwadde ng'olina ekizibu. Christine Kaya woman MP w'ekiboga ensi yonna ng'evudde mu Banyarwanda nga bamibwa national IDs ne passports yakireeta ku fulo ya parliament. Christine Kaya omukyalo Muganda mwanyinaze Sseewungu yakireetako bwe yatulaba nga tugeze ku parliament omanyi order paper ebirako ebintu bigenda okutambula yatuteegera ku madaala afuna ebifaananyi ebyo. You get it? You get it? Nenebaza Mukama weebale otulaze kisalambwa bulijjo tutamanyi kisalambwa Museveni juu Museveni juu MK juu Mr. Gashumba juu MK juu kyekigenda maaso tuzamutoora juu kati kankubuzemu ekibuuzo juu kati take it from me ekkubo eriva mu Nnyendo paka Kabula Soke bagenda dikola omanyi lwaki kwegayirira mutuyambe President Museveni yagamba nti banange olumu akubira abantu n'abeegayirira the president of a country n'akubira kungu n'amwegayirira
na bino bwe biri bw'owulirayo nti waliyo World Bank project funding ageziri you go there nojjako kino kikala kya ready mukolera abantu netukolera abaki kati ekisewungu takikoze emyaka 15 sewungu andageyo akantu bwekati ekaliro sebo amazzi abantu ge bakozesa omuvubuka bamuyita nsereko yegateekayo muraho neza Gashumba tumeze neza nze ngamba nti bw'okola obulungi osiimibwa nze mwesiga Edwin Dodo Sumuvandimwe ewa Kiso I am Chris from Mutundu Honorable Sewungu okay bali nyondugo mama afusa kamudde mama afusa nakutegeezezza nze mbadde sina kintu kiri personal na raising ebintu bibiri hata amawulire amalage nnyina Patricia Sewungu I think ya contributing 60% of innovating enyumba eyo atubulire Patricia lwaki yawamba emmotoka ye nga sente aziridde Michael ekikonji nkutumiddeko webale nnyo ali ngomba nakaseka goberera Gashumba kwata ensonga ezo kintu kikulu mukwatagane onagamba Saurembe nabweru ngai ku mukutu kwali amwami Gashumba nkwagala nnyo mugana wange tusinkane Lugogo kale ulira ngenaku z'omwezi 10 ngenaku z'omwezi 3 tuli Lugogo nga 15 tutukinga musajja wa mukulu w'ekikofiira okay bino byempulira musimanya Kanonye Kalonde Kakume Kabanje ulira Nkanonye Nkalonde yes Nkakume yes Nkabanje stupid ngankuma ka kitange Nkanonye ulira Nkalonde Nkakuma ate Nkabanje nze Gashumba kange nkakubangira atya abagamba mbu Kabanja abana be bali mu America bali ya bagazi tokabanja Kabanja antya akaluka mugondere ebiragiro bya CDF yabagambye kera ku machalonda olumala okulonda dayawaka ateka linda ko at least 20 meters kambuze kibuzo singa ekitundu kirimu abantu 13 bonna ne basigalawo polling station abantu batonto tebawira 10 waliwo polling stations nga kafunda otegera singa abantu badde 15 nga balondedde aba okay polling station singa abantu weda ka abantu bameka teba polling station suka abantu 10 zonna bazitema bakendeza ku bantu fine kale abantu 8 bamanyi babanji CDF akugambye oluma tagaanye kulonda londa gwoyagala olumala okulonda ddawaka 430 dayola be candidate wo ya performance atya simple nebyo kugamba mbu tukabanje mukebanjize togenda kabanja banjaka tuddemu nga tuzze makombe jamu